Omukaka Subi milioni 2 engalo ziriwa. Aha. Milioni 2 akawunti itandika n'agikulawo ne milioni 4. Milioni 2 Subi Jenatuwea aguddewo akawunti ye ne milioni 4. Yabo muwanika amanya agange ze Haji Nasa Serubende mukwano nyonyomba mu kisoyo mukisatu kwagala nnyo era tukwagaliza emikono emirungi. Nze Haji Nasa natambudde n'ensawo y'essente eno yonna nnyo. Ensawo yonna ngikumadde so kitaawe aliwa wenda agisitudde akalulu kaliwa Haji Nasa akasasereza omuzi asubule nalaba muzi kamera zonna nezitulira mu koteya webalirice unasoliwa zibadde nazo nalikuwadde esigano n'akaseera kansanze nga zekolaki sinzira so omuwanikazi none ate nyanguyira kubasaayo noze muganda zirina omugalo amanya eddoboozi Abdul Aziz Salongo Ismaila Kitandwe. Oyina nkolagana ki n'omugole Tubbi? Omugole Tubbi musuubuzi munnange
ate nga muganda wange ate nga twafuuka ba Luganda nnyo kubanga ankolera okusinga ne gwe nava naye mu lubuto lwe lumu. Twasinkana mutya? Twasinkana ku kibuga Kampala kuno naye nga bwali mukisa erinnya lye lyafuuka omukisa eri obulamu bwange ne famire yange. Gwe wawasa? Nina abakyala babiri. Owokusatu wadde oba owokuna? Insha Allah Katonda nga mpadde obulamu ate nga ayongedde ne riziki nga nyongedde n'amafurushi nga nyongedde ne peesa nja kuweza abana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama be yatulagira. Wafe tukunoonyeza ababukedde. Muyinza okunoonyeza naye ate bayinza obutampoomera nga nze ate benneenoonyereza manye amaaso agange gankolera nnyo nga nze kennyini neezuulidde. Naye akuwoomera omulabira ku ki? Amaaso gange gano ekyamazima omuntu anampoomera bwe mutunuulira nyanguwa okumulaba nti ajja kumpoomera, ajja kunkolera ebirungi, ajja kumbeererawo ate ajja kumbika bulungi. Bwe yagala otumirako? Okusookera ddala ntumira mukama wange ate nga ye chairman w'omukolo guno Alhaji Nasa Serubende Munasugu Global Enterprises Boss. Owokubiri ntumira muganda wange ate nga ye mugole Salongo Mukisa Po owa Mukisa Property Consultants. Owokusatu ntumira baganda bange bonna abali mu tiimu Haji Nasa nti bongera omutima omulungi gwe tujja tukola kuba buli lwe tukola omutima omulungi eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala tetukendera wabula twongera kufuna sente.